Sheeka nsuubira okutandika okutoola zaka omwaka ogujja, naye nsobola okuziwa abamu ku bantu bange nga maama wange kuba bizinensi ye ebulamu okwongeramu amaanyi. Asuubira okuwa zaka omwaka ogujja. Nsaba Allah abeere nga atusobozesa ffenna ffenna. Basaamu y'empagi twagigayaalirira. Naye leero mbadde nsomesa ku Zoom nga nsomesa tafsiri ya aya egamba wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in kulluha awamir. Bw'otunuulira byonna ebiri mu aya eyo biragiro. Muyimirizeewo essala, muwe ne zaka, musale n'esswala ya jjamu. Ekyeredde kulluha awamir. Ekyokubiri amanyi ne bagamba Allah okusembeza zaka eno ku sswala okutulaga nti yatteekwa nga bwe musaala esswala. Nga bw'ojja n'osala esswala ttaano ne zaka oba otuuse ogiwa olina ogikola ki? Olina ogiwa. Naye ekyewuunyisa tuli basaaze naye egyo tetugikola ki? Tetugiwa. Egenda tuleetera ebizibu yawmul qiyaama. Wallahi n'onaalabirira bamulekwa, n'opakira basheekh, n'oddiŋŋana kaaba, n'osalira ku layini esooka nga towa zaka, eddobo eri abantu abatawa zaka ku siraata togenda ddiyitamu. Kubanga eyo mpagi bagenda gateekako. Buli ddobo nga erya shahada weeriri, oliyitako erya swala weeriri, oliyitako erya zaka weeriri, oliyitako ery'okusiiba weeriri, oliyitako erya hijja weeriri. Kati ffe oba tulina buzibu ki? Nti bino byonna tubikola naye kino kyo tukibuuka olw'okuba ndi kirimu akasente. Tulina bikola nga Allah bwe yabiragira. Zaka omuntu akkirizibwa okugiwa bazadde be, tekikkirizibwa. Buli muntu yenna yenna nga kkakatako okumulabirira tokkirizibwa kumuwa zaka. Ng'abaana bo b'ozaala, nga maama wo ne kitaawo, nga mukyala wo tokkirizibwa kumuwa zaka. N'ate ekyewuunyisa yo omukyala akkirizibwa ogikuwa. Olwa hadisi Ibn Mas'ud. Lwaki omukyala yakkirizibwa ogikuwa? Kubanga ye takkakatako okukulabirira, yeggwamu akkakatibwako omulabirira. Kati ye waba ne zaka asobola ogikuwa n'ogiteeka mu bizinesi, naye gwe tokkirizibwa muwa zaka. Olina muyamba kubanga buvunaanyizibwawo. Naye abasigadde bano baŋŋanda, abaana ba sikonga, abaana ba biki, abo bonna bonna olina okubawa zaka kubanga sadaqatun wasila. Sadaqatun oba omusaddakidde ate ng'oyunza oluki? Oyunza oluganda. Mukitegedde? Kati so tolowooza ku muzeeyi wo ye ng'oli mwana mubi nnyo. Kwegamba gwe maama wo olaba olina muwa bicaafu byo, kubanga zaka awusaakhu nnaasi. Bicaafu byabaki? Kubanga bannabbi tebakwata sadaka, tebatwala zaka. Kubanga omuntu buli wawa zaka aba yeetukuzaako bicaafu. Atukuza emaali ye, atukuza n'omutima gwe. Ebimu ku bigendererwa bya zaka. Taharatul qalb min al-bukhl. Otukuza omutima gwo ng'oguggyamu obukodo. Kubanga Katonda yakola omuntu ng'ayagala nnyo emaali. Naye omuntu okukwata obukadde 10 ng'ayenda bugaba bugabi, nga ne babugabira tabamanyi, kitegeeza nti alwanyisizza nnyo omutima gwe. Kati zaka etukuza omutima gwe. Ekyokubiri n'etukuza emaali eno gy'oggyemu ki? Oggyemu zaka. Tutahhiruhum wa tuzakkihum biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Kati bino ebicaafu bye wejjeko ate obiwe maama wo ne kitaawo. Kati oba mwana mubi shekh. Olina okulabirira kitaawo. Ekyo kyatteekwa gy'oli. Olina olabirira maama wo, kyatteekwa gy'okola ki? Tomulinda mu zaka.